ng'ebula ssaawa busaawa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes okuttunka ne Niger mu mpaka ez'okusunsulamu amawanga agagenda okwetaba mu mpaka eza Africa Cup of Nations ezigenda okuzannyibwa omwaka ogujja mu ggwanga lya Ivory Coast. Amyuka kapiteni wa ttiimu eno Khalid Awucho agumiza bannayuganda nga bwe bali abeetegefu okweŋŋanga Niger. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa ku kisaawe ekya Stade de Marrakesh ekisangibwa mu ggwanga lya Morocco. Khalid Awucho agamba ekigendererwa kyabwe kyakufuna obubonero busatu okuva mu mupiira guno. Abasambi bonna bali bulungi, buli muntu ali mu shape nnungi, buli muntu ali motivated, so kyesaba Bannayuganda mutubeere naffe musabire naffe abasambi bennyini tugenda ba victory labe nga tutwala national team mu AFCON. Uganda Cranes mu mpaka z'okusunsulamu eri mu kibinja F ne Algeria, Tanzania ne Niger, era ttiimu ebbiri ezigenda okukulembera ekibinja kino ze zigenda okuyitamu okuzannya mu mpaka eza Africa Cup of Nations ez'akamalirizo. Bategese bulungi, tusaba abantu beeka batubeeremu batuwagire, naffe tujja kwewaayo tulaye ntujjawo obuwanguzi bwebatusuubiramu kuba naffe era ekirooto kyaffe kuba mu AFCON. Ttiimu y'eggwanga lya Algeria yekulembedde ekibinja kino ng'erina obubonero 15 okuva mu mipiira 5 era yayitamu dda. Tanzania eri mu kyakubiri n'obubonero 7, Uganda eri mu kyakusatu n'obubonero 4, ng'ate Niger yesembye n'obubonero 2. Kale weewaawo nkwebaza okutambula nange okuviira ddala ku ssaawa emu ey'akawungeezi.